Mbaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera omulamu. Amannya Kabwana Frank, buweereza Hope in Christ Ministry, ate era nga ndi mu kwagala family. Abaana abalina okwagala bannaye Mukama b'omukisa mwebale kwagalana. Njagala nnyo abantu abalina omukwano, njagala nnyo abantu abaagalana, Mukama kibabalira okubeera omukisa. Ekintu ekyo buli bwenkiwuliramu amaanyi era mpulira essanyu. And teri mulala ayinza kukitegeera okuggyako Justin. Teri mulala ayinza kukitegeera okuggyako Justin. Naye nga twebaza Mukama. Bali ku Facebook, TikTok, buli mukutu Mukama bw'omukisa mwebale kuyimusa bbendera ya Mukama ku mikutu gino. Olwaleero lunaku lwa Sande esooka oba kulisaayo mu makuŋŋaaniro ag'enjawulo kubanga wano tuli ku mikutu naye waliyo amakuŋŋaaniro ate gye tuva. So tusooke eyo oluvannyuma ne tujja wano mukulike eyo nnyini ddala mu saaviisi mu bankyawa. Mukama manyi nti tabakoze bubi naye era munnange ng'ekigambo kya Katonda bwe kitakeeta ekigambo kya Katonda tekikeeta ate era tekitama. Tuba tulina kuba na njala yaakyo buli lukya, nnyonta yaakyo, tuba tulina okuba nga tukiyayanira buli kadde. Ensonga lwaki ate ne mu evening glory tulabikako wano. Mwebale kutendereza Mukama olwaleero n'okumusinza. Kale katwebaze Mukama. Mukama tukwebaza otusobozesezza okubeera mu mpya zo era mu maaso go weewaawo. Tukwebaza olw'obulungi bw'otukoze olwaleero. Mu byonna by'otukoledde tewali na kimu kye tusasudde, naye olw'okwagala kw'olina okungi n'ekisa kye ekingi n'okusaasira okungi, Mukama Taata otuganyizza era n'otusobozesa mu byonna. Ekitiibwa n'ettendo tukikuddiza kubanga oli mulungi, obulungi bwo obutenkanika. Tukugulumiza, tukusinza kubanga osinga byonna era tukuteeka waggulu kubanga ogulumidde okusinga byonna. Mukama gwe nnyini buyinza, tumanyi nti byonna tubiyinza ku bubwo. Weebale ku lw'emirimu gye tukola ne ku lwa bakama baffe, nkwebaza ne ku lwa famire zaffe. Weebale Katonda omuyinza wa byonna kubanga obagabirira ate era n'obakuuma. Weebale kutusobozesa kukola mirimu byonna gye tukola. Kaseera kano Mukama tuli mu mpya zo okugabanako ekigambo okuva ku Namulondo yo. Mukama nkwebaza kubanga oŋŋanyizza okuyimirira mu maaso g'abatukuvu bo. Sisaanidde naye onsaanyizza olw'ekisa kyo. Weebale Mukama, nsaba oyogere n'emitima gyabwe kuyita mu kigambo kyo. Nsaba Ayi Kabaka wa Kabaka Ssebo, Omwoyo Omutukuvu, Omwoyo ow'amagezi, Mukama Taata atusomese era atuyigirize okumanya n'okutegeera kuyita mu kigambo kyo. Nze ambeerenga omuzindaalo okutuusa ekigambo kyo eri abo boyita abatukuvu bo abawulira ekigambo era ne bakitambuliramu ne bakola nga bwe kiba kigambye. Nkwebaziza era nga nsabye okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera omulamu weewaawo. Amiina. Mukama bawa omukisa. Twebaza Mukama mu byonna. Mujja kunsonyiwa siriyo mu comments naye abaliyo mu comments Mukama bawa omukisa. Buli omu mwaniriza era buli omu Mukama amunkolera obulungi obutali bumu. Tugenda kusinziira mu Bayibuli. Nkakasa olina Bayibuli yo obanga olina ne wowandiikira ojja kufuna ekitabo weewaawo n'empandiiso oba entolobyo gye tuyita peeni weewaawo. Amiina. Yesu tugenda kusinziira mu Bayibuli ekitabo ekya Luka essuula ey'e12 olunyiriri olw'13. Ensangi zino oba emirembe gino kasooke ntumire ku mukwano gwange bwe tukola emirimu. Lashi, Mukama akuwa omukisa. Lashi, I love you so much, thank you. Mukwano gwange ali ku Facebook, musajja muyindi anjagala nnyo. Kale tuli mu kitabo ekya Luka essuula y'e12 olunyiriri tugenda tandika ku lwa 13 n'ennyiriri endala
weewaawo Mukama w'Omwoyo Mutukuvu n'abatusobozesezza. Kansube nti ndi loud and clear. Weewaawo. Kitiibwa kya Mukama. Tutwale maaso. Twebaza Mukama mwannyinaffe yatugulidde wifi bamuyita Nseera Fatuma. Amiina. Kale. Wama nange nkulaba oli kiriya leero. Ekyo tujja kukyogera. Tukimukkiza Mukama Katonda affe yeebalayo. Munange obugabiriza obwo yeebale Mukama. Amiina. Akubiseemu amugatteko ekingi ekiva gy'ali. Tuli ku oli gino. Amuddiseewo mu sseera. Amiina. Tuli ku oli gino. Amiina. Okay. Omusomi nkakasa nga watuuse dda mu Luka essula 12:13 ate n'okukirira awo naye nga tonnaba kusoma. Ensangi zino oba emirembe gino gye tulimu oba omulembe guno tukola nnyo era twenyigidde mu bingi. Weewaawo tufuba okulaba nga tukulaakulana ekitali kibi, tufuba okulaba nga tugaggawala ekitali kibi, tufuba okulaba nga tubeera mu bulamu obulungi ekitali kibi, kubanga ebyo byonna Katonda bitwagaliza. Katonda gwe tusinza ye Katonda omugagga, saabagagga, kubanga teri mugagga amusinga bugagga. Ensi eno mwe tuli n'okujjula kwayo byonna bya Mukama. Ebyo nno ojja bisanga mu kitabo kya Zabuli essula eya 24 okuva ku lunyiriri olusooka neziddako. Katonda gwe tusinza mugagga, ate era Katonda gwe tusinza ye muyinza wa byonna. Bw'ogenda mu kitabo eky'okubikkulirwa essula esooka olunyiriri ndowooza otandikire ku lwa 18 bwe watyo. N'ekitabo ky'okuva essula y'omukaaga okuva ku lusooka n'olwokusatu awo. Katonda gwe tusinza muyinza wa byonna, ate era Katonda waffe abalina omubiri. Ayogera ne Yeremiya 3:26-27. Katonda gwe tusinza ajjuzza ensi eno yonna mugagga. Kati tosobola kubanga omusinza nga ddala oli mwana we naaba nga tasobola kuwa ku bugagga bwe. So Katonda atwagaliza okugaggawala. Era bwe tulaba mu ngero essula ey'omunaana 17 agamba nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya banandaba. Obugagga, ekitiibwa, ebyenkalakkalira byonna biwaawo abamwagala era abanyiikira okumunoonya. Tetumunoonya bunoonya nti tetumulaba, of course tuli naye atudde mu ffe, naye okumunoonya kwe kukola okwagala kwe, okutambulira mu makubo ge era okutambulira mu kisa. Weewaawo newankubadde ng'ensangi zino ekisa kivumirirwa. Lwaki? Olw'abantu abavuddeyo okuvvoola ekisa nga bakiyigiriza mu ngeri endala, kaŋŋambe okukijolonga. Weewaawo naye ng'ekisa tekiwakanirwa, twalokoka lwa kisa. Katonda yatukwatibwa bukwatibwa kisa, si lwakuba nti twali balungi oba tuli bayigirize nnyo oba tuva mu mbiri, nedda, naye kyali kisa. Olwaliro kiteeke mu mutima gwo, twalokolebwa lwa kisa okuyita mu Kristo. Era ojja bisanga mu kitabo ekya Abefeso essula ey'okubiri okuva ku olwokuna, olwokutaano n'olunyiriri olw'omusanvu olwo lwekikkaatiriza bulungi. Twalokolebwa lwa kisa. Katonda yatukwatula ekisa, naye ate ekisa ekyo kibaawo olw'okwagala. Asooka kwagala then n'atukolera ekisa. Ekisa tekisobola kubaawo atali kwagala. Tosobola kugamba nti nsobola okukwatibwa omuntu ekisa nga tolina kwagala. Ekibala ky'okwagala kye kisooka, ebirala byonna ne bigoberera. Yokaana enjiri essula ey'okusatu olunyiriri olw'16 agamba nti bw'ati bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka bw'ati, amukkiriza aleme okuzikira wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Okwo kwali kwagala.
Kyobola baffe abalungamizibwa omwoyo omutukuvu bwe tugenda mu Bagalatiya 5:22 agamba nti bino bye bibala ebyokwagala eby'omwoyo omutukuvu. Bino bye bibala eby'omwoyo omutukuvu. Atandika na kwagala, deni n'azzaako essanyu, deni n'azzaako emirembe. Kubanga wali okwagala we wagenda okudda byonna obulungi bwonna. Kubanga ko okwagala temuli bubi. Tosobola kubanga oyagala omuntu ate n'omukola ekibi oba n'okola ekibi. Kyobola Katonda agamba nti njagala abo abanjagala. Kubanga bamwagala beewala okukola ekibi. Ekyo kyayogera ne ku Yubu essuula esooka olunya okutandika ku lw'omukaaga n'okukka wansi. Tosobola kugamba nti oyagala Katonda naye ng'okola ekibi. Kyobola tufube nnyo okulaba nga tutambulira mu kwagala kwa Katonda. Kale yonna egyembise kibadde kigula luggi. Weewaawo ng'omusajja omu bw'atera okukyogera kubadde kugula luggi. Nga nkutegeeza nti bingi bye tuyaayanira era bingi bye tukola naye ne twerabira. Okukola Katonda by'ayagala. Bugagga bungi bwe tunoonyezera ne tweterekera. Abamu mwatandika dda n'okweterekera naye ate ne twerabira okukola Katonda ky'ayagala. Byonna tubiyaayaanidde naye bw'obuuza ky'oterese mu Katonda mbuuza ggwe eri mu Katonda otereseeyo ki? Okukkiriza kwo tewali, okwagala tewali, obugumiikiriza tewali. Byonna eby'obugagga Katonda by'ayagala tetuyinaako yadde ekimu. Nga bw'obiraba bye bikuŋŋaanyiziddwa mu Bagalatiya essuula ey'okutaano olunya olwa 21. Katonda tayagala ssente zo. Ekyo baakulimba. Kino nkibategeeza. Katonda tayagala ssente zaffe. Yawaayo omwana we. Bw'awaayo omwana we ekiddirira kuba kukola kwagala kwe. Lwaki? Waliwo be yasabanga n'abagamba mumpe ndyoke nkole bye mwagala. Naye bwe baamuwanga ate ne beerabira okukola by'ayagala. Kati bo ne balowooza nti bye bamuwadde biba bimala. N'agamba nedda kati sikyabyeetaaga. Nkoye saddaaka zammwe, nkoye ez'ennaku simanyi, nkoye emyezi, nkoye ebyo byonna mbikooye. Njagala mukole kye njagala. Byonna mbikooye era temuyinza kutuukirira mu maaso gange okuggyako nga mpaddeyo omwana wange. Bw'atyo n'asula omwana we n'amuwaayo ku musaalaba. N'abeera saddaaka eyaggalawo saddaaka zonna. Nkukakasa bw'oba ng'okyanyumira okutambulira mu mateeka, tunulya endagaano empya saddaaka ziri luddawo. Kristo wabanga yaggalawo ebyo byonna kitegeeza n'ekitono ekyo kye wasigazaayo mu ndagaano enkadde ky'otambuliramu mu mateeka nakyo oli ku kikyamu. Nakyo kyakola bwe kiti. Tewali kati ky'ogamba nti mpa Mukama ne kimusanyusa nga okukola okwagala kwe. Ky'oba olaba ye agamba nti mubale ebibala. Mubale embala ya mwana wange. Kristo n'agamba mubale embala yange, mubale ebibala. Kyonna kye mwagala kinaabaweebwa. Yokaana gye tutagenda kugenda Enjiri essula eyo15 olunya olw'16. Kale abooluganda eyo yonna mpitayo buyisi kukulaga nti Katonda ayagala tukole okwagala kwe. Si bintu by'oteekeddwa kumuwa. Nedda. Obugagga bwonna bye tukuŋŋaanya byonna bye tukola byonna tubikole naye nga tulowoozezza ku bugagga bwa Katonda. Ewa Katonda oli mwavu ssebwavu. Ewa mukyala we oli mugagga naggagga. Mu famire yo oli mugagga naggagga. Eri ensi yo oli mugagga naggagga.
eri mukyala wo olina okwagala okujjudde, eri omwami wo olina okwagala okujjudde. Oli muwombeefu nnyo eri omwami wo, oli muwombeefu nnyo eri ensi ekugulumiza nnyo, naye nga tewazisiimula weewaawo ne bazikirisinga. Oyagalwa nnyo eri ensi, naye eri Katonda oli mwavu, oli munaku, oli mubi, oli mukyafu, oli mujama, oli wamalala, ndi wampaka, ndi wagume. Eri Katonda tuli banaku, tuli baavu balunkube, kubanga tetweterekedde bya bugagga byonna. Tolina kye weeterekedde eri Katonda. Sina kye nnyo eri Katonda kyokka eri ensi. Bampita kabuto, binnyonkondo, bijodolo, bifeekeera n'amannya amalala. Eri Katonda ali nothing. Naye ayogera bw'ati ne Yubu essula esooka olunyiriri olw'omukaaga n'okukka wansi. Sitaani bwe yali akyadde mu nnyumba ya Katonda, n'amugamba nti kale ovaako wa, n'amugamba nti nva kuddingana mu nsi eyo, nva kutambulatambula mu bantu bo. N'amugamba bonna obatambudde n'obakebera era obakemye bonna otuuseeyo, naye olowoozezza ku muddu wange Yubu. Mu bonna b'oyiseemu n'obawe wange eŋŋano, ewa Yubu otuuseeyo. Naggagga bifeekera binnyonkondo gw'ayogerako, kubanga yali amugaggawaza era ng'amwaliza. Ekyo ne Sitaani akiweerako obujulizi. Awo wennyini mu Yubu essula esooka okuva ku nyola omukaaga n'okukka wansi, nga Sitaani akiweerako obujulizi nti Mukama yagaggawaza Yubu n'amwaliza buli kimu ekikye, mugagga muvundu, ate n'atakoma okwo n'amuwa n'obukuumi. Naye Katonda yamugamba nti owange, Yubu ye musajja antya era yeewala okukola ekibi, musajja yatuukirira, tewali amufaanana. Yubu nga takoma kuba mugagga mu mubiri kyokka, wabula n'eri Katonda nga mugagga fugge. Yubu nga takoma kubeera mugagga ku ngulu kuno, nga takoma kubeera mugagga mu bisolo, nga takoma kubeera mugagga mu bakozi, nga takoma kubeera mugagga mu zifaamu, ente, eŋŋamiya, enfalaasi, endiga, embuzi byonna, wabula nga mugagga n'eri Katonda. Nga Katonda bw'atunuulira ku kukkiriza kwa Yubu, mugagga muzibu, nga bw'atunuulira ku kwagala kwa Yubu, nga mugagga muzibu, bw'atunuulira ku kutya Katonda, nga mugagga muzibu, nga bw'atunuulira ku kwagala, nga mugagga muzibu. Buli bwe yatunuulira Yubu ng'agamba nti yatuukirira, atalina amufaanana. Oli mugagga weebala, oli mulungi weebala, oli wakisa weebala, eri ensi, eri abantu, eri omwagalwawo, eri abaana bo, mikwano gyo, weewaawo ne ku mulimu gy'okola. Kibuuzo kiri nti eri Katonda oli otya? Akulaba mu kifaananyi ki? Ayatambudde ne Bayibuli, tugende ku Luka essula ey'ekumi olunyiriri tandika ku lw'ekumi tuwulire agamba atya. Weewaawo mbadde manyi nti mundese Katonda mulungi. Amiina. Luka 12 olw'ekumi. Weewaawo agambye nti awo omuntu ow'omu kibiina n'amugamba nti omuyigiriza, gamba muganda wange agabana nange ebyobusika bwaffe. Komaawo tuddire mulungi. Weewaawo tuli mu Luka 12:13. Agambye nti awo omuntu ow'omu kibiina n'amugamba nti omuyigiriza, gamba muganda wange agabane nange ebyobusika bwaffe. Mukama akuwa omukisa, weebale kusomera Brian. Bw'atyo mu Luka bw'asinzidde essula 12 olunyiriri olw'ekumi n'atugamba nti awo omuntu, oyinza okuba ggwe oba nze, awo omuntu ow'omu kibiina n'avaayo n'agamba Yesu nti omuyigirizwa, gamba muganda wange, gamba Justin oyo oba Brian, muŋŋambire
muŋŋambire muganda wange angabanyize ku byobusika byaffe. Nyinza okuba nga ndaba gw'oli mu mitambo gy'ebyobusika, nyinza okuba nga ndaba oba gw'olina kasente, nyinza okuba nga ndaba nga gw'olina ku mulimu omulungi oba obulamu obulungi. Ne ŋŋamba taata wange nti naye mugambe muganda wange oyo oba maama wange waakiri nange abeeko ne kampa, nange mbeeko n'omugabo ng'era muganda wo wangi. Tugende ku lwokubiri. Weewaawo 14 Luka 12:14. Naye ye n'amugamba nti omuntu ani yazisaawo okuba omulamuzi oba omugabi wammwe? Olw'okubirennya lutugambye nti ani yanzisaawo? Gwe ssebo ŋŋamba nkugambire ku muganda wo, naye ani yandisaawo okuba omulamuzi wammwe? Abange nze ensonga zammwe siziriimu ezo. Waliwo ebintu byebakuyita awo obeeremu naye nga olina okukozesa obwongo nti wano sisaanye kulamulawo, bino tebinkwatako. Bantu bangi bayimuse ne boogera mu nsonga ezitabakwata nako, ezitabakwata nako ne bamaliriza nga bakyayiddwa. Ensonga ezitakwatako zeebalame. Ensonga zammwe ezo ebyobusika byammwe zisibangako omulamuzi wammwe. Tubula 15 tuwulire bw'agamba. Amina. 15 n'agamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna, kubanga obulamu bw'omuntu bibye ebintu ebingi by'aba nabyo. Tuddiremu. Weewaawo tuli mu Luka 12 olunyi lw'e15 agambye nti n'abagamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna, kubanga obulamu bw'omuntu si bye bintu ebingi by'aba nabyo. Okay. Yange ekyusaamuko katono. Olw'e15 tugamba nti n'abagamba nti mwekuume temululunkananga, mwekuume temululunkananga. Yes. Kubanga obulamu obw'omuntu tebugererwa bugagga. Obulamu bw'omuntu tebugererwa bugagga bw'abeera nabwo. Naye asoose kumugamba nti mwekuume temululunkananga, kubanga obulamu bw'omuntu tebugererwa bugagga bw'abeera nabwo. Bw'oli mu kuyaayaanira bintu bya muganda wo by'alina, naye ate waliwo ky'oteekeddwa okuyaayaanira okusinga ebintu bya muganda wo by'oyaayaanira. Tolulunkana. Bangi batuuse n'okutemula baganda baabwe. Weerabidde Kayini n'Abeeri? Obujja tonnamwerabira Justin. Obujja buttisizza abantu bannaabwe. N'agezaako okulaba nga naye afunako ku mugabo, naye ate n'ebimaliriza nga tafunyeeko. Kakkana ng'amugye mu bulamu bw'ensi eno. Abalala bagendedde ku ndagu, abalala babayinikidde asidi, abalala babagulidde ab'emmundu. Naye nga lwaki olulunkana? Kubanga obulamu bwo tebubalibwa ku bya bugagga bino. Kiri kye natandise nga mbanyumya nti bannange bingi bye twemaliddemu. Ensangi zino bingi bye tuyaayaanira okufuna. Tufuba okusanyusa bakama baffe, tufuba okukola byonna naye ne twerabira ne Katonda. Katonda tumwerabirira ddala. Ebya Katonda tetulinayo. Tekikugaana kujjamu kanankani olw'okuba oyagala okusanyusa mukama wo.
n'omugamba ekitali munnyo nti oba sukaali lyako osanyuse mukama awo tebagenda kebera nti oba munnyo oba sukaali yakendeddeko lyako nze kasamba nga nsigadde enkola naye obulamu tosobola kukwata bulamu n'obugeraageranya na bya bugagga bino bye tuyaayaanira temuggwamu temululunkana kubanga obulamu bw'omuntu tebugererwa bugagga bwabeera nabwo bantu bangi balowooza nti obulamu bw'alina sente z'alina bwe bulamu obwo kitalo era agamba bulungi nnyo nti obulamu obwange bwaterera obulamu bwange bwaterera kubanga alaba akasente bwekali awo naye Yokaana ekisooka 5 akugamba ati Luggya 12 alina omwana y'alina obulamu atalina omwana wa Katonda talina bulamu amiina asima kati byonna bw'obitunuulira zino sente zotuze Katonda azituwa naye tolulunkana na bintu ebyo kubanga nalabako omusajja omumpi eyadduka emisinde eyali akulira abawooza zaakayo n'aleka obugagga bwonna mu bitiibwa bye n'adduka yeeyo ne Yesu n'alaba nga mumpi tekijja kumala n'awalampa omuti alabe Yesu ng'ategedde ebyobugagga byonna by'alina temuli Justin kimwewuunyisa enjiri bw'etyo okubeera ku TikTok yandibadde mu kyaki ennene nnyo yandibadde era ajja kukikola mukama ajja kukikola amiina weewaawo abantu balowooza nti obulamu bwabwe mwana wattu obugagga nabagambako wano abantu bagula abakuumi n'afuna emukulembera bw'afuna eggulawo ekkubo atambula ekuba obugombe waliwo eri wakati awo ye mwatudde mulimu n'abakuumi abalala waliwo abali emabega bamuvaako ye obulamu amanyi nti ze ssente z'alina abana bafuna ba personal doctor family doctor obulamu n'abukwasa dokita obulamu n'abuteeka mu mikono gy'omukuumi oba gy'abakuumi bw'emmundu kati awo yamanyi nti obulamu bwe bugagga bw'alina asobola okusasula abakuumi asobola okusasula badokita naye mukwano tekiri bwe kityo obulamu tebubaliwa ku bintu by'olina bugagga bw'olina tuwa olw'ekumi Brian amiina tuli mu Luka 12 olunya lw'ekumi agamba nti n'abagamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba 16 munasonyiwa n'abagerera olugero ng'agamba nti waliwo omuntu omugagga ennimiro yaneeyeza 17 n'alowooza munda ye ng'agamba nti naakola ntya kubanga sirina we nakunganiza bibala byange 18 n'agamba nti naakola bwe nti n'amenya amawanika gange n'enzimba amalala agasinga obunene n'enkunganyiza omwo emmere yange enkalu yonna n'ebintu byange sooka olindeko mana yagala sitoola eyo neggweyo naye toyinza dirinda kuggwayo sikulimba abantu balo yatunuulira nga omanyi okubanga ayazizza abazizza akuŋŋaanyiza kyeki kye nagambye mu nsinga olaba olina bagamba mugagga gwomanyi okubanga agamba nti kati wano tebikyajyamu kamenye nabo wano tebijja wano kamenyeko sito wazifunze
yeebuuza n'okwebuuza ebintu bino naye kamenye nawo nzimba amasitoowa amalala mugaggafuge ku kitundu bamumanyi yasinga byomera bijjoddolo kabuto binyonkondo bifeekeera bw'ovanga ku muntu okuba n'obugagga naganeka nti wano lubo tebimala wano tewammala wano neetaaga okubanga ngaziwamu kyaliko ku lutti ne jjajjaffe ibulayimu kyaliko ku lutti oyo ne jjajjaffe ibulayimu waliwo baatuuka eri mu kiwonvu nga balaba ebisigo bye balina obugagga bwe balina tebusobola kugyawaawo ne bagamba waayi twawukanemu batandise abalunzi nga batandisa n'okufuna ennyombo kale ono naye yalabanga mu butuufu buli kimu akirina era nga ne ku kitundu bamumanyi nti ye naggagga mu nsi bamutegeera oke tuwa olulala oluddako weewaawo naye mukama waffe yalina okwagala yaddangako ne wabbali katundu zaffe taddaga wabbali ku kyoto ne bajjajjaffe ne batugerera ku ngero yaddangako wabbali sebo n'agerera ku bantu olugero yes yageranga n'abagerera olugero ti waliwo omuntu omugagga ennimiro ye neeyaza ate yabatuuzanga waliwo omuntu gwe nalabye ku tiktok okwo naye lwakuba nti abantu abamu siri nnyo muntu wa nnyombo naye waliwo omuwala gwe nalabye yakola vidiyo ate no netrendinga nnyo abaagala lifeside ono omuwala oyo ng'agamba nti baatuzanyira ku bwongo yesu tabangayo nengamba kiki kino oli gwe tulaba mu firimu muzanyi wa firimu of course fenna ekyo tukimanyi nti oli muzanyi wa firimu ate awataali zi kamera ani yandikutte yesu kati essaawa zino kambagambe essaawa zino katwogere bwe tuti omugenzi katolubwama omule mirembe naye katolubwama senga yaliwo mu mirembe gya yesu nga yafa mu mirembe gya yesu awataali zi kamera essaawa zino ne bwe twandifunye omuntu azannya nga katolubwama ng'akiikirira katolubwama abataalaba katolubwama nga ye yali mu biseera bya yesu tewali yandikiriza nti katolubwama yali afaanana bw'ati naye kye twebaliza mukama nti kati katolubwama byonna bye yazannya biri ku ntambi bazzukulu baffe n'abaliddawo bajja kubiraba gwe mulembe mwe tuli naye kati yesu ataaliwo mu zikamera bw'ogamba ngu nno teyaliiyo buba butamanya ng'ebitabo byawandiika oli ekyokuzannya ng'azannye nga yesu tekimugaana kubanga yasoma ebitabo era ne babala ne bagaa nti akati alina kuba ng'afaanana bw'ati enneeyisa ye okusinziira ku bitabo alina kuba nga kalakita ye erina kuba bw'eti bituyinza kudda kugamba yesu taliiyo tabangayo era talibaayo nabadde njagala mubuuza simanyi ddala Dr. Sarah mukama akwomukisa butamanya sikulimba ekintu ekiraba n'omwana omuto nti omuntu asobola ogenda n'asoma ebitabo n'amanya n'atandika omuzannyo nafuba notusobola okuguzannya naye nange butamanya ng'osinziira ku sitole firimu zinyingi ezifulumye nga basinziira ku butabo olw'ekyo ekyawandiikibwa yes okitegeera kati ffe waliwo abasajja be basomako wano abazuula ebintu ebimu nga jasi mubalabako mu bitabo temubalaba mu zividiyo naye nga bagamba mu buganda waliwo omuzungu eyavaayo n'azuula ekintu bwekiti n'akituuma amannyo ne mukkiriza nti oyo yaliyo temulabye na vidiyo temulabye na bifaananyi bwafaanana Katonda aleeta obulamu onagenda okuwa obulamu bannange ye lwaki ekintu ekyo kitukalubiriza okukitegeera ne tugula omuntu oyo ne tumusembeza lwaki kikaluba kyo ne bakugamba waliyo kayeekuuzi ne bagamba waliyo gundi naye ng'ani yalaba kayeekuuzi kale ebintu ebimu abooluganda tubenga tukozesa amagezi awoza asinza katonda musimanyi tudde ku nnono zaffe n'ogamba nti bw'agamba nti tudde ku nnono zaffe simanyi tusinze katonda waffe eyasooka eyaliwo nabadde njagala mubuuza njagala onnyinnyole katonda oyo omutegeero nti era yaani afaanana atya kubanga naawe oyagala kulaba afaanana atya munnyinnyole yaani oyo afaanana atya
okulaba awo ng'obusungu bukwetimbye naye ng'ate vidiyo eri mu kugira manjagala nnyonnyole Katonda kyoyo gwasinza gwagambye yaliwo ku lubereberye ye yamutegeera atya era ani yamulaba n'amutegeeza nti oyo Katonda yaliyo ye afaanana atya alya mmere ki ani oyo Katonda kyoyo gw'osinza gwe gwogamba naawe osinza Katonda kati ne gwasinza okkiriza Katonda w'ennono naye n'otakkiriza Katonda omuyinza w'ebintu byonna kati ye Katonda w'ennono afaanana atya ayambala lugoye kyali mu kkala ki muwanvu mumpi munene mutono bw'omubuuza Katonda gwagamba w'ennono yaani ajja kugamba lubaale yaani kale kati mpulira lubaale naye yaani alina olubuto lunene alina akabina alina ki munnyonnyole obusungu nga bwabadde bungi gwe bw'oŋŋamba nti tuddeyo ku nnono tusinze Katonda omutuufu Katonda ng'ogamba nti owange mulimba yaleetebwa Abazungu kati mbuulire ow'oyo yafaanana atya nze munzikiririze alina omukira alina amayembe afaanana atya nga talina na buyenkano mumuteeka mu kibbo ne mumuteeramu obumwanyi n'obumusa okumujooga okujja okulyawo oyo Katonda nabaki n'omulala gwe bazimbira emmanju mu kayumba ne bamuteerayo otwenge bajooga bazibu n'obusente ate obusente ne bamala ne babubbayo omwenge ne bamala ne bagwenywera kani mumagi wangi mulala tutwala walala tutwala walala tuli mu Luka 12 tutuse ku 19 Amina agambye nti ndigamba emmeeme yange nti emmeeme olina ebintu bingi ebiterekeddwa eby'emyaka emingi wumula olye onywe osanyuke naye lwaki tatuziza n'akabukabulambalamba n'akatuusaawo ate era bw'aba akatuusa bulungi n'olwabiri alina olugattako kalyoke kawoome ennyiriri ssatu zonna lumu womesa bayibuli mwana gwe awo nategere nnyo weewaawo tuli mu Luka 12 ngenda kutandikira ku lw'okumin'omukaaga nkirire eddala weewaawo n'abagerera olugamba nti atuusizaayo yes mami mpolampola kaggana n'abagerera olugero agamba nti waliwo omuntu omugagga ennimiro yonna eyeza n'alowooza munda ye ng'agamba nti naakola ntya kubanga sirinaawe nakunganiza ebibala byange 18 n'agamba nti naakola bwe nti n'amenya amawanika gange n'enzimba amalala agasinga obunene neekunganyiza omwo emmere yange enkalu yonna n'ebintu byange 19 ndigamba emmeeme yange nti emmeeme olina ebintu bingi ebiterekeddwa eby'emyaka emingi wumula olye onywe osanyuke 20 naye Katonda n'amugamba nti musiru gwe mpolampola 20 naye Katonda n'amugamba nti musiru gwe mu kiro kino emmeeme yo banagikugyako kale ebintu by'oterese binaaba byani sokukomaawo abooluganda I love that lunyiriri olwo lunyiriri buli lwendutulamu se Justin nga mpowa waliwo ennyiriri zensoma waliwo sole zensoma mu bayibuli nenseka ngoyinza okubuuza ddala nsekera kyera waliwo abantu abandaba nanseka naddala nga ntudde mu kikyeni wano ntera okutuula nanseka naye ne bagamba oba kati asekera ki mukama waffe Yesu Kristo yeebazwe nze dda nayagalanga nnyo okusoma obutabo naddala obw'oluganda obwo engero ezo engero naye nga zinnyumira naye bwe nafuna bayibuli eno bwe nalokoka bayibuli erina engero ezinnyumira nenseka naye nga mukama Katonda kuba kati labayo mulize bulungi nnyo omusajja ono Katonda yamugamba nti omusirusiru gwe kyokka ensi ye ebeera yakugulumiza dda ekutendereza gwe otuuka mu kifo n'ebifo otuuka mu kitundu oba ku mukolo n'ekifo ne bwe kiba kiweddewo basitulawo omuntu gwe n'otuulawo
ne makanisa ng'oli mugagga owaayo era bajjawo omuntu gwe n'otuulawo. Ensi be bantu beegulumiza abo abalina ssente zaabwe. Abo beegulumiza. Yensi gyekugulumiza gyekuwaanira oli mugagga bannange mulungi ayina amaaso galina matala ga benzi ayina entumbwe eringa kikolo kya ttooke ayina akabina kamulinga akamasiresi ayina bwensi gyekuwaanira olina okwagala era oyagala nnyo mukyala wo n'akuwaana omwami wo n'akuwaana famire n'ekuwaana abantu b'oku kitundu ne bakuwaana omuntu ow'eggonjebwa ayina empisa naye eri Katonda ng'agamba musirusiru gwe. Tuli bagagga nnyo eri ensi, tuli balungi nnyo, tuli bamukwano, tuli buli kimu eri ensi etugulumiza. Naye Katonda agamba musirusiru gwe. Lutuddiremu olunyiriri olwo ng'amugamba musirusiru gwe alowooza nti buli kimu kye. Kati kuba makafaananyi ye gwe oba. Ekyo kye nabagambye nti ensangi zino emirembe gino tufubye nnyo okwekkusa okunoonya enkulaakulana okunoonya ebyobugagga tusanyusiza bakama baffe tusanyusiza abaagalwa famire n'ebirala. Naye Mukama agenda kutugamba basirusiru mmwe muli baavu ewange. Muli nothing, temulina kyemuli. Okay, tubuulire. Weewaawo 12 Luka kawandiiko kateeka emitwetwe. 12 Luka olunyiriri mbadde ntusoma olwabiri weewaawo 12 olwabiri Luka. Naye Katonda n'amugamba nti musiru gwe mu kiro kino emmeeme eyo banagikugyako kale ebintu by'otegese binaaba byani otyo weewaana era oyazizza emmeeme eyo gigambye wummula kubanga buli kimu okirina n'ekifo mw'obiteeka wonna wajjudde wafunze ogambye koogaziye emmeeme ogigambye kati oyina buli kimu naye bw'eneekuggibwako. Bagagga bangi ab'emikwano abafudde ebintu byonna baba tebanaaba muziika ne babitandika obbigawana. Nsonyi otulabye ku bakasiiwuukira bagagga ab'amaanyi nga famire zisigadde zirwanagana. Olw'ebintu bye yayaayaanira abamu babiyitirako n'abantu abamu. Okiwulira ng'okoze buli kimu okubeera omugagga, okusanyusa emmeeme eyo, okusula mu nnyumba ennungi, okuvuga amamotoka ag'ebbeeyi, wamma famire y'okubanga abaana basomera bweru, mukyala azaalira bweru, lanchi naawe omanyi okugiriirako ebweru. Okugamba nti tugenzeeko out, banno gye bagendera wali eri mu gundi ne baga nti tugendeko kwa Akasiya, gw'olinnyawo nnyonyi n'ojja e Dubai oze out. Naye eri Katonda agamba nedda, byonna obikoze n'ewange toli. Jjajja nkwegayiridde nnyambaako bwe tuva wano onzijukize nkwe ennamba ya kirabo. Weewaawo. Ani agenda okubitwala? Bangi bakoze nnyo beerabidde Katonda, banoonyeza ebyobugagga bingi, bafubye okukola buli kimu, amayumba balina agatemagana, emmotoka za bbeeyi, amataka bagagobyeko abantu. N'asengula ekyalo kiramba agenda kuteekawo bya bugagga bye eri gy'abadde alaba nga wafunze olwa ssente z'alina, olw'ebintu by'alina wafunze, awayagalawo ekiralo ky'ente ekirala ng'era ono bwe tulaba mu Luka 12. Obugagga bw'alina
okuva ku lwennyiriro lw'13 bwe tuli Luka 12 okuva ku nnyiriro lw'13 mpaka ku lw'21. Ono omugagga yalaba nga buli kimu ayina agaggawadde nga ne waateeka ebyobugagga wafunze n'agamba kangaziye namu. Ensi yemanyi nti mugagga, ekitundu kimanyi nti mugagga, famire yemanyi nti mugagga. Nyeri Katonda n'amugamba nti musirusiru gwe, emmeme eyo egenda kuggyibwako bwe gy'ogambye nti wummula kubanga ogagga wadde olina buli kimu. Kati bino byonna by'okoze era by'olafuubanidde gwe ssebo by'ogamba nti tolina nawe bijja. Ani nannyini byo, ani agenda obisigalamu, ani agenda obisigaza? Babisikambula okyalina mu ddiiro. Amubuuza ani kubanga naye kennyini tamanyi, ne balowooza nti bagenda bisigalamu ng'abaana. Abaana babibalyako balaba bati. Abaana b'abagagga abasinga obungi abamu bali mu mbeera mbi, naye nga bakitaabwe baali bagaggafugge, bannyaabwe baali bagaggafugge. Yabikola byonna ne yeerabira ne Katonda. Kino kikugamba beera omugagga eri ensi, obeere n'omugagga eri Katonda. Beera n'okwagala eri ensi, beera n'okwagala eri Katonda. Beera n'ekisa eri ensi, n'ekisa nga Katonda akiraba. Beera omugagga eri ensi nga n'ewa Katonda oli mugagga. Oyina masitoowa, oyina za akawunti z'ojjuza. Weeterekedde emmeme egigamba wummula, abaana mbategekedde, omukyala mutegekedde, ntegekedde future. Naye eri Katonda toyina kyotegese neki. Bw'atunula okwagala toyina, okukkiriza toyina, ekisa toyina, obwombeefu toyina, ojjudde amalala, oli mwavu eri Katonda, oli mwavu, akuyitana mu sirusiru kubanga weemalidde mu nsi ebyekiseera obuseera. Lwaki abuuza nti byani byonna by'okuŋŋaanyiza? Yandigambye by'abaana bo, yandigambye bya famire yo, naye nedda ne Katonda akimanyi nti babisikambula okyali mu ddiiro nga n'abaana bwe bali ne famire yo nga weeri, ne batandika obbigabana. Binaaba byani? Abuuza Lunyiro lwabiri. Luka 12 Lunyiro lwabiri. Amugamba nti byonna by'okuŋŋaanyiriza emmeeme eyo bannange mwene ekuggyibwako bigenda kuba byani? Olowooza teyalina famire? Olowooza teyalina baana? Naye Katonda akimanyi nti abantu omuluvu gwe balina, omululu gwe balina. Abaana babibajjako okyalina mu ddiiro. Bagagga bangi ng'abaana baabwe bamalidde mu njaga. Lwaki? Obulamu bwe baakuliramu bwali bulamu bulungi, naye taata bwe yafa ebyobugagga byonna ne bigenda nga tebalaba kiddako, ne badda ku mwenge n'enjaga. Wafuba okuteekateeka ebyobugagga naye tewabateekateekera mu Katonda. Abaana wabateekateekera n'emmeme eyo naye n'ogiteekateeka n'ogigamba wummula. Naye Katonda kye kiwummulo. Wawummula mu nsi, wawummula mu byobugagga, era nga ne bw'oba oyagala kugenda wa kulya ddina pate olinnyanyonyi n'ogenda. Wawummula mu nsi olina emirembe, buli wamu oyitawo nga bw'oyagala. Buli kimu osasula nga bw'oyagala, bw'oyoya ekibumba otta nte. Buli kimu wawummula, naye eri Katonda towummulanga. Eri Katonda towummulanga. Mujje gye ndi mwenna abakolera abasooda nange n'abawummuza. Matayo 10:28. Oyinza okuba nga mu byonna ojjuzza era ng'olina ekiwummulo mu byonna, naye eri Katonda tonnawummula.
tewali kuwummula okujjako ng'omaze okufuna awummuza mazima bangi abafudde n'emibiri gyabwe ne girema okuwummula. Tumusimeyo tukebere DNA ono omwana alayika si wa wano ono si wa wano tawumudde. Waliwo abafanaga nti tenze banziika n'eddagala wano banziika saagalawo ate omulandira gummezeemu ate tewali kuwummula okujjako ng'owummulidde mu Katonda. Pastor Mbabazi yakikomentinze eddaawo nti n'omufuba yakikomentinze atya n'omulambo bagukola ki? Mukama akumukisa Mbabazi. Kiyinza okuba kibadde kirala naye kati kankubuulire kiyinza okuba ekyambabazi kibadde kirala naye ekyange kigamba nti olaba nti ku nsi ogamba emmeeme eyo nti wummula olina buli kimu naye n'omulambo gwennyini bagugolola n'engalo ne bazifunyulula obutagenda yadde n'ekikumi togenda yadde n'ennusu kitegeera. Kale bannanga abooluganda nga tonnawa kuwummula mu byabugagga byo sooka owummulire mu Katonda, wummulira mu Yesu. Bino ebyensi byo tumanyi ojja kuba okyalina mu ddiiro babigabane. Kale tunaakulabanga mu byensi wali mugagga naye ng'eri Katonda aga nti oli musirusiru tonsaanira, kubanga eri ensi wakola buli kimu naye ate eri nze ndaba ng'oli ku ziro, akawunti ye eri ku ziro, wabwe oli ku ziro. Ensi yakulabanga ng'oyagala era ng'ekutendereza n'okuyamba ng'oyamba nnyo abantu abali mu nsi ne mu kamera z'amativi nga tovaamu nga n'okugaba ogaba nnyo. Wali wakisa ng'ensi zikugulumiza, wali mugagga ng'ensi zikugulumiza, wali wakitiibwa ng'ensi zikuvunnamira, naye wange oli ku ziro, akawunti ye eri ku ziro, musirusiru gwe. Ebyo byonna wabikola ng'omali emmeeme eyo yonna ogimaliddemu ebyo ne weerabira, kubanga byonna tubirimu, ebitiibwa tubirimu, okwagalibwa tukulina, n'enkumulintu y'abantu abamu bambala ne tisaati zaffe nga kuli etisaati nga kuliko amannya gaffe. Yes. Naye ng'eri Katonda oli ku ziro. Tumaliriza simu yagenda zikira mukwano 21. Tina ali mu comment. Tina mu comment. Luka 12 olunyiri lwa 1:1. Okay. Brian happy birthday. But it's in a Bible one. Talina muliro. Tina mukama agw'omukisa. True? What is it? What is it? Amen. I will wow, but the Bible. Tuli mu Luka abooluganda 13 12 tuli mu Luka 12 abadde agenda kula kumeka mami 22 mulwanje 20 amina. Abooluganda bakatuka tuli mu Luka 12 olunyiriri lugambye bwe luti bw'atyo bw'ali eyeeterekera obugagga so nga si mugagga eri Katonda. My goodness, lutuddiremu mukwano. Amina. Lugambye bwe luti nti
Luka 12:21 mugambibwa luti bw'atyo bw'ali eyeeterekera obugagga so nga si mugagga eri Katonda. Tina Mukama akuwa omukisa. Bw'atyo bw'ali beeterekera obugagga eri ensi naye ng'eri Katonda nga si mugagga mwavu fugge. Eyange nno ekyogera bw'ekyo kandi kusomere. Egamba bwe kityo Luka essuula ey'12 olunyiriri lwa 21 agamba bw'ati bwe kityo bwe kiriba eri buli muntu eyeeterekera so nga mwavu eri Katonda. Ng'omusajja ono gwe tulabye okubira ddala ku lunyiriri olw'13 yeeterekera yagaggawala n'alaba nga mutufu ne webiri tebijjaawo n'aga nti kati tubimenye nzimbe sitoowa endala. N'agamba emmeeme ye wummula buli kimu okirina. Ne bwe mba njagala kulya lanki nga nkisazeewo girya ku Dubai nja kufulayinga ngende. Ne bwe mba njagadde kibumba nja kutta ente. Wummula nina buli kimu. Mugagga era ensi emugulumiza emuvunnamira. Naye eri Katonda mwavu. Maliriza nkugamba. Tukole byonna tugaggawale kubanga Katonda ekyo yabiteekawo tugaggawale si kibi okugaggawala. Naye neewa Katonda oli mugagga oba oli mwavu. Mukazi gwe wa Katonda oli mugagga oba oli mwavu. Musajja gwe wa Katonda oli mugagga oba oli mwavu. Ewa Katonda si ssente ze zikolayo. Kukola kwagala. Bw'oba eri ensi egamba nti olina okwagala, eri Katonda ddala alaba ng'olina okwagala. Omanyi abamu mwetimba mu kamera ne tulowooza nti ddala kye muli. Oba mutulaba mu kamera ne mulowooza ddala kye tuli. Ddala bw'oba alaba nga ddala mu kamera oli wakisa, n'ewa Katonda ddala bwe kiri oli wakisa. Ensi bwe beegamba nti oli wakisa, ddala oli wakisa. Ensi ogibalidde era yeegamba weewaawo yewaffe kabuto binyonkono bifeekeera bijodolo ate ewa Katonda yakuyitaani. Katonda n'agamba mu Yobu essula esooka okuva ku nnyolwa 6 okukka wansi ng'agamba Saniti olowoozezza ku muddu wange Yobu. Sajja yatuukira eri ewala okukola ekibi atya Katonda tewali amufaanana. Katonda alaba Yobu ewuwe mugagga kyokka nga ne mu nsi sitaani ajulirawo wennyini agamba nti Yobu omugagga wazza omwaliza. Omwaliza. Tukomye ku ebyo byokka wabula omuwadde n'obulumi. Katonda alaba mugagga Yobu ewuwe kyokka ne mu nsi naye mugagga. Abange tuli bagagga eri ensi n'ewa Katonda tuli bagagga. Tupulitendinga eri Katonda tupulitendinga eri ensi tuli bya ddala. Eri ensi kubanga ye ensi mwana watutekerera. Tebagala kumanya wajjodde bugagga. Sobola okwefuula kyonna ky'otali eri ensi naye eri Katonda bwakuba mu bwati kamera ye agamba ono mwavu ewange ali ku 0%. Mukama Katonda w'ekisa tukwebaza olw'ekigambo eky'olunaku olwaleero. Otukoze obulungi obutali bumu Taata. Weebala Omwoyo Omutukuvu. Nvudde ku mulimu nga noonya meseji gye ngenda okuwa eri abantu. Nenginoonya naye mbadde ndi mu kwetegeka nga ntegeka buli kimu. Nompa meseji eno sibuulirangawo bwe busoose obulamu bwange bwonna.
manyi nti buli message ejja eri abantu ngitwala nga yansonga tekuba kwagala kwange. Weewale Katonda wange olwa message eno. Nasabye ekigambo kino kikwate ku mitima gy'abantu. Nzikiriza nti kikomye ku mitima gyabwe. Kitala kisala eruuyi n'eruuyi n'ewange kikomye ku mutima gwange. Kitudde mu mmeeme yange. Nzikiriza nti sigenda kubeera mugagga eri nsi yokka, ate wuntuuke nga ndi mwavu. Si kyenneetaaga nedda. Kubanga omubuuza nti ani agenda okubeera mu ebyo ebintu, ani agenda okubisigaza? Yesu obirafubanidde n'emmeeme eyo gigambye nti wumula. Mukazi gw'ofubye ennyo okulaba ng'osanyusa mukama wo, era olabe ng'osigaza ku mulimu ogwo nga mu butuufu, era olabe ng'owaanibwa mukama wo akuwaana akusuuta. Obudde bwonna obumalidde mu byensi, obeera ku YouTube okulaba ebintu ebirala n'ebirala n'ebirala n'ebirala, ne ku TikTok olaba birala. Emirimu gya Katonda togyenyigiddemu, eri Katonda oli munafu nnyo era tolina eri ensi ekutenda ekusinza. Tusaasire Katonda wange ne tusaba ekisa kyo Mukama kituwanirira kikisobozese. Mwoyo Mutukuvu tulungamye mu ntambula zaffe era mu makubo gaffe, kubanga amakubo gaffe si ge makubo go weewaawo. Tukkiriza nga n'ebirowoozo byaffe si bye birowoozo byo. Katutambulire mu birowoozo byo, katutambulire mu makubo go. Tulungamye munnange, tulungamye Katonda wange mu nsi eno. Ebintu by'ensi bingi ebituwalula era bingi ebitwembazaamu, bingi ebitutwala emyoyo, ebitwala emmeeme zaffe, bijjuza emmeeme zaffe. Naye obugagga obuwo bwe weetaaga kabujjule mu mitima gyaffe, bujjule mu mmeeme zaffe okusinga obugagga bw'ensi. Kale katwenyumirize mu bugagga bwo okusinga okwenyumiriza mu bw'ensi. Masito wange ffe kagajjule obugagga bwo okusinga obw'ensi. Yes, emitima gyaffe kagiyaayaanire nnyo obugagga bwo, okwagala okusinga okuyaayaanira ebyobugagga by'ensi. Omusajja ono gwe tusomyeko ali mu Lukka essuula 12 okuva ku nnyolo 13 paka ku 21, yalabanga agaggawadde buli kimu ng'akirina. N'agamba mmeeme ye wumula. Naye tukitegedde teri kuwumula kusinga kuwumula kukwo. Weebale Mukama, ekitiibwa n'ekyendo kikuddiza. Tukwebazizza okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne tusaba amiina. Asabye omukazi n'omusajja ali wano omukolo obulungi obutali bumu, bagabirire mu bwetaavu, balwanire entalo, abalwadde bawonye, abalina ennyonta n'enjala bagabirire. Mukono gw'osaba gubayisa awazibu, era omukono gwo gubalwanire. Katonda ow'ekisa basabidde obukuumi era beetoloozeeko olukomera lw'entiisayo. Weewaawo kavalinge n'omusayi gw'Omwana Yesu Kristo Munnazaaleesi kujjawo buli kibi. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo basabidde awamu ne famire zammwe omukisa. Amiina. Nyinza okubawaayo akatikitiki kamu kubanga ndaba essimu egenda zikira. Mukakozese Facebook Mukama w'omukisa mbatumiddeko, mwebale kubeera wamu naffe. Weewaawo papa toyanza toyanzege mukwano gaffe.